Abazadde wamu n'abayizi abasoma n'omuto amanyiddwa nga Melissa Aneza ngono yaggiddwa mu bulamu bw'ensi eno bali mu kiyongobero ky'amaanyi ddala oluvannyuma lw'omwana ono okuba nga te yabula ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'E11 omwaka guno gwennyini bwe yali nga adda ku ssomero wali eri mu disitulikiti ey'e Mukono wabula nga baakomye okumunoonya ennaku z'omwezi nga 10 oluvannyuma lw'okugwa ku mubiri gwe ng'ate munnange takyalimu wadde ageenyenya wali eri mu bitundu by'ekyampa mu district ey'e Mukono engeri gye basanzeemu omwana ono omubiri gwe gwabadde nga ate guliko ebintu ebyenjawulo ebyewuunyisa. First of all skin bagamba nti yabadde nga gwe bayokyeza amazzi, amaaso babadde baagaggyemu banga bagasukoddemu ate nga mu bulago mwabaddemu emu ku ssooko ze yali ayambadde nga kiraga nti oba oli awo gye bamutugisiza, emikono gyabadde minyolenyole nga mimenyemenye yafiiridde mu bulumi ate ng'ekyabamaze enviiri ku mutwe kwe kubanga ebbanga lyamaze ng'afudde bamusanze omwana ono tawunya omubiri gwe nga teguwunya ekyo ne kibaleka nga ate beewuunyiza ddala ddala. Weewaawo abazadde bakoodde poliisi okuba nga ate bayambako mu kunoonyereza ani ali emabega wa kino ate nga tebakomyawo bataddewo n'ensimbi eziwerako ddala obukadde 10 nti eriyo yenna ayinza okuba nga amanyi abantu abali emabega w'okufa kw'omwana waabwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kansubire nti musibye bulungi yonna gye musinzidde okubanga mutumbudde mbanirizaako ku PJ The News anka nembebaza gyonna gye mutuusaako engalo eyo gye musinzidde oluvannyuma lw'okufa kwa mukyala Kibalama yes era nga naye yasangibwa ng'afiiridde mu nju ye mu disitulikiti yemu ey'e Mukono. Abantu bangi batandika okubanga bajjayo omukyala amanyiddwa nga Prime Minister w'eggwanga lino Robinah Nabbanja ajabitebye olw'ensonga nti azenga ategeeza ensi enfunda eziwera nti ye amanyi Kibalama waali wabula nga bano enviiri zabawedde ku mutwe. Prime Minister yavuddeyo n'abategeeza nti Kibalama gwe banoonya ali kavule buli kimu kye bakola akiraba ali nabo abeera nabo awo nno we bakomye okutegeera ekavule era wali ekavule njamu balaga tulage Kibalama wali ekavule nti oluusi batunuulira butunuulize ng'abantu babadde kibaddamu genda mnosi. Oluvannyuma lw'abantu abawerako ddala 10+ mu disitulikiti ey'Embalala bannankyukakyuka okukwatibwa ne baggalirwa oluvannyuma lwa pulezidenti w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu oyitirako mu disitulikiti ey'Embalala era nga obutambi muzze mu bulaba obw'enjawulo ab'ebyokwerinda beenyigira mu nsonga zino. Ye ASP Gilbert Nyayika yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate abategeeza nti poliisi tekerangako ku makya neekuba ba NUP. Embeera yali Embalala lwali lutalo olwali wakati w'ebibiina ebibiri okuli aba NRM n'aba NUP era mwalaba bali bambadde red n'abambadde yellow nga balwanagana ate kye mulina okujjukira nti disitulikiti y'Embalala y'abalaalo babeera n'emiggo abo be mwalaba n'emiggo nga bakuba aba NUP tebabangako bapoliisi babo balaalo baawa Bembarara be balina emiggo kubanga eri district ya Balunzi. So ebyo mugamba nti poliisi yakuba aba NUP babakwata ne babagalira bulimba bwennyini ebyo ebigambo by'omukroyo. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyava mu mukramanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana yes omukramanyiddwa nga Engineer Balimwezo bw'atyo yagenda maaso okuba nga ate abiwulira byamutuukako bangi baawulira okunyolwa era ne beewuunya ebigambo ebyava mu Sewanyana ne wabaawo n'omwami yamugamba bw'oba oyogera bw'otyo kitegeeza nti mube mugenda okufuga oba bw'oyagala Lord Mayor afuge mu kibuga Kampala abalema tebaliimu era tebalina kubaamu ate naye bw'ojja okufuga mu Makindye West nabo tebalina kubaamu weetaaga abantu balamu bokka nga tebalinaako wadde obulemu. So nga ate ye Engineer Balimwezo oluvannyuma lw'obubaka buno okuba nga ate bumutuukako bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ayanukula omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana. Gavumanga muno ki lema penna maaso ga Katonda tuli kyeki omulema n'omuki n'atali mulema nze nafuna akabenje era olw'obulema buno bwe nafuna tekyandeeta okuba nti nfuka omukulembeze kubanga ntegera obulumi omuntu afunye akabenje bw'ayitamu neŋamba kaŋŋende mpereze ng'omukulembeze ng'okugulu kuno kumaze okuvaako kuno mu accident kuno okuvuddeko mukulaba kino kipiira kiki kino kipiira leero kambalagire ddala nti kipiira
mukiraba sasa aliwaambia nti nedda katoyo yenna ajerega kisobola okugwako akaseera konna ya kutereza wawe na chama kubila katonda mungalo nemi sine kolachi eroli watango bana ngawa nemi kone kambuzo kambuza ay kuna kukula milioni nsangu bilioni meka milioni meka kati Wetwogera afande Nalweyiso yali ku kikaliriro oluvannyuma lw'okulabikirako mu interview emu ng'ategeeza abantu bannayuganda obutakuuma kalulu. Jjukira nti engombo yaki ya NUP protest vote bagamba nti kalonde omale okakole ki okakuume. Kaakati ye yavuddeyo n'abategeeza nti tebalina kakuuma tekyetaagisa kubanga ne banaakakuuma bajja kuba bakola ki bamala biseera. Wetwogerera batandise dde okuba nga ate bamuwa ebibye era nga ngenda kuba nga ate nkutuusako Secretary General w'ekibiina kya National Platform gy'atambulidde olunaku olwaleero. Bali mu West Nile eyo yagenze maaso okuba nga ate akola ki aweereza afande Nalweyiso bakabwe ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Half London nga bulijjo yamukwasaganyiza dda n'amufunira akabwake. Waliwo distance gye bakuwa gy'olina okuyimiramu ne woba okomyewo okubala akalulu. Naye nze nandirowooza jjangu olonde oddeyo eka kubanga ne bw'otuulawo eyo box gy'okuuma si yesalawo Uganda. Genda kufa. Siyo ono gwe batugamba alina obuntu obubiri. Ak'abasajja n'ak'abakazi. Mama yange. Afande Nalweyiso yitawo. Katonda wange. Naye omutwe munene. Naye oba kiki? Game over. Kale twagala nnyo tukuwa ekitiibwa ku myaka gy'olina naye tugenda olaba ng'ebitiibwa tebibasaanira ku bye mwogera. Kati box bwe banga si yesalawo ku bukulembeze bw'eggwanga eno okulonda mutegeka kwaki? Eno generation gye muli mundala nnyo si byebiri ebya 1986 bye mwali. Naffe tugenda mu kalulu nga tukimanyi temusobola kutulangirira tukimanyi sika abanzima n'abwenkanya. Wabula tugenda mu kye bayita protest vote yona abitegera Nalweyiso. Kambi kunnyonnyole tugenda mu kalulu olumala okulonda kwekalakasa eggwanga lyonna Eastern Uganda, Northern Uganda, Western Uganda ne Central kubanja buwanguzi nga tuli peaceful tuli bangi nnyo ate nga tuli non-violent ate nga teri kuva ku kkubo paka ng'omukulembeze gwe tulonze amaze okulayira ojja genda olowooze nti bwe tulimu byabakadde ogenda olega omutwe mukube. Abamaje sigwe gusoso kubanga nga benyigira ku nsonga za kalulu. Simanyi wabagala tuyigiriza wabakiza n'okubanga benyiga mu nsonga bakirizibwa okunyigira mu kalulu abamaje. Etteeka ligamba bulungi nti UPDF tejja kubangako luuyi. Tukoya abamaje nga Nalweyiso abetuminkiriza okutandika okwogera ku nsonga z'ebyokulonda. Ekirala ne mu maje era teyakolanga bya kitalo yafumbanga bungi. Lwaki atutuusa mu mbeera ey'okumulangira ebintu ng'ebyo? Mazima ge mazima. Bwe wabaawo ensonga yonna ey'amagezi ey'okwogera ku bikwata kalulu byabakama agyogere. Byabakama yabimala. Abamaje temuteekeddwa kubaako na kigambo kyonna kye mwogera mu kalulu kano. Nalweyiso nyamanza. Kituufu. Kabisa. Wabula kati kyakola aleeta lugezigezi lwakulwana na protest vote egamba tikakuume eyo bagitudde kuba okulonda bakimanyi tugenda kulonda. Nalweyiso
wegate bwegase kuba Nansi tukuma akalulu ka Kyagulanyi kubanga numbers don't lie. Yes. Emiwendo gyeraze dda side ya Kyagulanyi. Yes, the inevitable is coming. Kale muganda wa bane kansubirenga mama wange mukadde wange atubulidde ekyokola owulidde okusomesa eyali kadalitad ono ne mukulembeza kukiikya kubanga bangambe yono mukulembeze ale tuli mukono namakago bagandaze wali eri banenga bali mu uniform mugendere nyu bikibe mukola nga mukyali mugoba nako kibanja ekyakinge mugoba kubanga yenanyini ttaka ne muwolereza temugoba na Lweso ate tichatalimba bana Lweso byulira tichatalimba leka tichalimbe bina biri kuliko so nyongero basembayo wakati mukumaliriza bali ali mu uniform koyabe nabyo kango chemo gena jijja mu tomorrow ekisembero ddala wakati mukwajukisa ali ku kamera ye Honorable Mulindwa njagala abeere entawo 7 yavuddeko nga yakyasobola okubeera entawo n'amalirawo obukadde bwe alina kutandika lutalo kuba nannyini nsibe baana abato bakiri ali ku kamera bamuta Honorable Mulindwa nga yali avuganya ku kadi ya mukono ne mama teacher madam teacher era yoyo bamuta Honorable Mulindwa tuli wamu amanyi mangi tuli wamu ne madam teacher era buli omu yenna ayamibwa kadi najja ku independent tetukumanyi wala bambulera tikinga wala bambulera o tikinga so no maliriza live eno wala bambulera munange notekamu amaanyi gano bwekiri mami kale mami all right kati gwa bitegedde gamba nti Honorable Asadaman mami gamba nti Makebe Honorable Asadaman bwekiri ate nga president w'eggwanga lya Tanzania omukyala amanyiddwa nga Samia Suluhu yassa oluvannyuma lw'okubanga ate akuba ebirayiro nga kati ye president omujuvu w'eggwanga lya Tanzania yavuddeyo n'ategeeza nti abantu bonna abaakwatibwa mu biseera bye baamulonderamu ne baggalirwa olw'effujjo lwe byakola bagende maaso okubanga ate bateebwa kubanga tebalina musango kati yagubaggyeko mbw abasonyiye olw'ensonga nti abasinga obungi baakwatibwa mu butamanya yali bbandi wagoni ate n'abamu bambi mbu bali innocenti okitegeera so bwatu nasaba bonna abasiba kuleki bayimbulwe ate nga ye president w'eggwanga lya Kenya William Ruto ku nsonga ya Indian Ocean ayavuddeyo bwatyo n'ategeeza nti omukulu Yoweri Kaguta Museveni ye great father owa East Africa bw'aba avuddeyo n'ayogera ku Indian Ocean ye Ruto yani okugamba na Museveni kyayogedde kubanga first of all Indian Ocean tesobola kumutiisa oba kumuleetera bizibu ku nsi ye Kenya olw'ensonga nti ebaddewo emyaka n'emyaka baagisangawo ate era balikola ki baligirekawo so Museveni waba yavuddeyo ng'agyagala agikayanira ye Ruto talina kyakola ki kyayogera kubanga Museveni jjajja mulamba owa East Africa abakulembeze ba Kenya bazze ne bagenda Tanzania ne bajja ne bagenda abamu ne bafa naye ate ye akyakalakata. Mu weekend twalabye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kya National Platform nga yagenze maaso okubanga ate akiika ku Serena Hotel ate munange nga awerekeddeko mutowe amanyiddwa nga Mick Wine before nga tannaba kugenda ono yasoose kukoowoola abantu n'ategeeza nti bannange struggle tugirimu campaign weziri naye tulina okuwummulamu so ne kulw'ensonga eyo sirina ate kulekerera muto wange kubanga naye ali part of me era nga bino bibimu ku bigambo byakozesa nga akoola abantu mu Serena. Olwaffe olunaku leero lubadde lwa just kale era tusiibye waka emagere n'essuubi nga tunyigako ku bigere anaye zemiki wange sisobola kumufiisa era leero nja kubayo ku Serena kampeyini wadde zibadde zituleega naye leero katugendeko muraga olw'eggulu twesange ku Serena mwena abantu baffe tubayise ku Serena ne meya bali mwezo nkuyise ku Serena bwe wamala dda. Benji ebyabaddeyo mu Serena nalinga ebimu ku byo ebyasinze okubanga tebikwata abantu omubabiro ye Mulangira Ssuuna kuba nti yagenza okubuuza ku Bobi Wine n'amuwa engalo Bobi Wine n'amumma engalo olwo nno afuuse ekisekererwa wabula ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Kirya UG yavuddeyo n'agamba nti emyezi ebiri emabega Omulangira Ssuuna yaliko eggulu ewa Jerusalem Sale era nga yali amuyimbidde akayimba akali about Operation Wealth Creation omukulu amanyiddwa nga Salim Sale akayimba yakayita kasasiro naye wadde yakayita kasasiro yamuwaayo $3,000 eze Uganda kakati ate essaawa eno ali mu Serena agenda maaso okubanga ate asusuta Bobi Wine mbulavyo jompa Bobi Emala banna Uganda abayimbi kyo kyennyini kye bali kyeki
Ku nsonga eno abantu bangi batandise okubanga ate boogera bino na biri era nga n'omulangira Ssuuna mwennyina yavuddeyo n'ayogera ebisongovu eyabadde awaana Bobby n'atandika okubanga ate amuyisaamu eggaale. Omukulu amanyiddwa nga Andrew Kyamagero yavuddeyo n'agamba nti nga temunnaba kunenya Bobby Wine butakwata mu ngalo z'abantu kye mulina okumanya nti mukulembeze ate n'ekirala si buli muntu nti olina okumukwata mu ngalo. Mulimu engalo ez'emikisa ate mulimu engalo ez'ebisiraani. Si buli agenda okukwata mu ngalo nti akuleetedde ki azze mutima mulungi. Mulimu abaleese obutwa, mulimu abaleese amalogo, mulimu abazze okuziika. Yayogedde ebintu bingi bye yawandiise naye nga yayogedde n'agamba nti ate temulina kukomerera Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti yaganye okukwata mu ngalo z'omuntu. Nti omwami ono wadde abeerayo eyo alaba era n'ategeera asobola okumanya oluusi abalabe be wadde abamu atasobola kola ki kubategeera era ekyobutakwata mu ngalo za Mulangira Ssuuna oba oliawo kirina obubi bwe kyamutaasizza kubanga ate w'otunulako ne mu byafaayo omukulu Nelson Mandela naye alina baatakwatanga mu ngalo naye nga yali musajja w'amaanyi ate ngera n'omukulu amanyiddwa nga Jesus Christ mukama waffe naye si buli omuntu yamukwatanga mu ngalo. So Bobby si yasoose obutakwata ki bantu mu ngalo ate n'ekirala kye mulina okumanya nti naye muntu si mashiini nti buli anajja anaamwanirizanga bw'akoze ki bwazze. Abantu abamu Bayuda wano ku mimwa gyabwe boogera ebigambo ebiwoomu balina ennimi ezivaamu ebigambo ebiwooma ng'omuki omubisi gw'enjuki naye ng'ate ekyamazima busagwa bwennyini ennimi zaabwe zaki za misota za sitaani. Omusajja ayogedde ebigambo bingi nga mbufunze agezaako kubanga agamba nti Bobby Wine kye yakoze ekyobutakwata Mulangira Ssuuna mu ngalo temulina kumukomerera ku Rachel alina ensonga ze lwaki yakikoze ate si yasokedde okubanga atakola ki akikola era n'ajjayo n'engombe egamba nti wano mu Afirika tulinayo olugero lw'abasajja abagezi nti munnange nti omusajja akwatakwata buli muntu gwasanze mu ngalo lubo olwo n'akwata mu ngalo ezigenda okubanga zikola ki zimuziika. So Bobby Wine temulina kumunenya. Yayogedde bingi naye nsobodde okubanga ate nkusamaraizingiramuko. Eno y'embeera eyabaddewo amangu ddala nga Omulangira Ssuuna takwatiddwa mu ngalo. Fere tubeera eri Kamuuta, tweberera eri Munyonyo. Engalo za pulezidenti wange zimukubireko katika n'akayiba ateeka kwereza kabaka wange era n'apita mu Mulangira musajja saba okunambire abadde kushagik Wine singa nagenda ogezi ku stage n'ennyimba nga Mr. Bobby Wine ali awo nesimuwa big up nitambula butambuzi n'engenda. First of all, by rank mu art industry oyo ali waggulu kunze. I have to pay respect. Ne buli omwamu yamanyi wakola bakali amago akugamanyi kyo kinakoze kina badinjagala kati n'otunula oli mbisimanyi teyamukutte mu ngalo n'amaze okuyimba Bobby Wine twebongako bulungi n'ankolera na kano kati naye omwakasazeemu nga mwagala kiri nswala nze kyaswala ku myaka gyendiko. Mwetenda kulaba olaba ki? Olaba ki? Kiki olaba ekyo? Kakiwunzike olaba ki? Olaba ki? Mwetenda okulaba olaba ki ekyo? Video ya Shalom na desigenda kujoogerako nekasakenda byababe nga bamutadde ku ntadaalo nengamba nzaani atajoogerako teri kintu kyasize kumusesa. Shalom yazze ng'ali kushuwa nti agenda kulaba omukulembeze waffe ng'ali kushuwa nagamba omudiga n'okutambula okumutuukako yazayita ndoza mu mitendera Shalom waffe nagamba yabadde amuli okumpi n'akoogerawo kuno omukulu Shalom nga taddeko kasimayiro omukulu nakkirira weyakkirira ogamba pulezidenti amukuba akaama nti ono YouTuber Shalom akoogera mukonawe pulezidenti namugamba agira ndekamu kati mukuvayo Shalom yadetegedde nti omukulu ti omukulu aganye Shalom ono yamugambe omukulu soko omuleke mukko Shalom yine yamugambe kubaza ensombe bimo Shalom yamugambe akoye ali abantu banja akoye kati Shalom okukyuka okudde agende awo yawulira ndowooza nga ayagala ettaka limumire oba kitegeera awo ndowooza yawulidde nga ayagala ettaka limumire abulireyo
obali muwandula busega musajja wattu abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Y'omuyimbi Edilisa Musuza yafunyemuko akaseera ne bannankyukakyuka era ngono yabadde abaliisa enjiri ey'okudda ate kusaidia NRM wabula bamutegeezezza kimu kyokka nti bo baagala ku ssente ezigabibwa mu NRM balyeko naye ng'ebyokudda kusaidia Museveni si bye baliko. Kitegeeza mmwe wano omuntu yenna gumulanga atakoze bulungi nga mujje nga muteekayo mu kibi omulala. Ekyokubiri gavumenti yammwe eno gye muwagira sigana mutuwagire naye naye beekoka ereeta ne bekaba Mzee tumukoye nayo balimba. Akove myaka ana. Batweyo kasente. Kati bine bisigadde bino. Mwogere ku sente. Twagala sente. Twagala kirala, twagala sente. Agabanyo sente. Agabanyo. Ngomba uwi. Naye wompa kula president Tomba. Ate baliba. Sagala sawulidde sategedde aba Shared Travelling Agents bebagenda maaso okubagate bakutegeeza nti bazze okutaasa abafere abazze bakufera ensimbi ziwerako ddala nti bakutwala emitala wamayanja bano bakutwala ku bbeeyi ensamsam ate ng'osasula visa emaze kola ki kufuluma bakutwala ku mirimu ekuli eja cleaning, driving, bike riding, housemaids, warehouse, construction, teaching, caregivers n'emirala mu nsinga Qatar, Dubai, Kuwait, Saudi Arabia. So mukwano genda maaso okubagate obandonyeko ku namba y'essimu okuli 07830342 oba 07081411 beba Shared Travelling Agencies ate nga visa zijja mu bwangu obw'ekitalo ddala. Ate nga y'omukramanyiddwa nga Medadi Lubega Segona gamumyukidde gye badde agenze okunoonya obululu oluvannyuma lw'okumusoyasoya ebibuuzo n'okumulaga nti enkola ze bazikooye ez'okujjanga n'abasuubiza empewo ate n'amala n'agenda. Weewaawo mukadde ke kamu yakubiriza abantu okulonda pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform mu buli mbeera. Mama, nga bw'ogambye bwenja okukola. Mama, nga bw'ogambye bwenja okukola. Toyomba. Nze okukuba kyalo wasanga wano. Kale bw'otugambye ogenda tuwaayo amasanda. Ongera nne bw'atusuubiza tuwaayo amasanda. Eyo tunamala okuona n'otuwa amasanda ne tutimba. Osuubiza okukomawo obeera ojja kukomawo ng'era oleeta amasanda.
nsuubira okukomawo amangu ddala nga mumpisa manyi nze simanyi kulimba ati simanyi kulimba Uganda omusango ogwo ngukkiriza nga bukristaayo ennamba tebagibba tewaliwo kikyusa gikube gikubulawo batekugerawa eddako mukalulu naye ennamba yange tekyukanga kuba kandi obeera naye nze mbeera naye nsula wekyengera basaba bwenti maama wange ekintu kyenzizeemu kirungi ekisooka okozese structure z'abakansalazi ekyokubiri ekyabampeesa ennamba yange direct omuntu ankubira nga tayise ndaga egyo gye waweereza abooluganda kole bwetu tuve mu byokkaayana naddala ebitali byakutuuka enyamu maama wange njagala tukole bwetu saagala kusuubiza kyesigenda kusobola ijja kusobola njagala nkole kyensobola mulekeraawo kutunyoola emikono ne mutulimbisa sigenda biyitirivu maama nga bwogambye bwenja okukola maama nga bwogambye bwenja okukola toyomba abooluganda anyabo ekyo mu Buganda tebakikola mazima oba oyagala oba toyagala gavumenti eriko ekyuka egenda tugenda mu transition ey'okutereeza ebyasoba omulonzi wa transition yagimanyi transition enkyukakyuka amateeka agoononeddwa okumala emyaka 40 enkola ya gavumenti yononeddwa okumala emyaka 40 empisa z'abantu baffe nazo ezitabanguse oluusi olw'okulembeza obubi n'embeera embi nga byonna byetaaga okutereeza ekiseera tukozese obumanyi bwaffe n'obukugu bwaffe okwewaayo kwaffe obumalirivu bwaffe n'enkolagana ennungi gye tulina nammwe tusobole okutereeza ebyo byonna kituufu omuntu asobola okutambula n'ayitako eyo gy'ali n'afunayo abakubako mu ngalo abamu nga bakuba n'ekigendererwa kyabwe kyakumusekerera owulidde nababuulira kitabani ky'ensiri ekyayiga okubuuka nekigenda nga kibuuza ku bantu naye nga buli gwe kituukako akuba bwati nekiddayo nekigamba maama wakyo nti maama ti buli wempita abantu babadde bankubira mu ngalo banjagadde nnyo maama olw'okumanya kwe n'akigamba nti mwana wange bwe batyo bwe batutta nti ye toddayo bwe bakuba mu ngalo baba baagala kukuttira mu bibatu byabwe n'olwekyo mbasaba abantu bonna tutunuulire mutupime buli muntu omuteeke waaso so ng'ate wakati mu wiiki gye tukubye emabega y'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga yayitako ate eyo mu bitundu by'e Masaka mu Nnyendo n'ayongera okuba ng'ate amatiza abalonzi be era ng'ono yayita ne mukyala we yagenze maaso okuba ng'ate abategeeza nti abavuma omwami we mumuvumira bwereere buli lwe muvuma mumwongera maanyi okitegedde so ng'ate era mu ngeri yemu yategeezezza nti talina buzibu bwonna ku mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuteeketeeke buli ayingira omutwalo ossa ziringa 50 wane Masaka nesinga zajjudde nte muli yagenze mu laba ossa paka eri ku stage mu Nnyendo muteeketeeke paka eri mu Nakayiba batuwadde sente mitwalo ebiri genda nonyaka emitwalo ebiri
Zize zale saba wagizi mulale ya mpuga zizo zibazayo. Zizo ono mpuga teri amusinga kunonya bakusomba bawagizi. Ngabulijjo uya abasomba abatwala baddayo. Abawagizi b'omuti bavudde kyotera. Nze ng'omuntu yadde muto wange Kyagulanyi simulinaako busungu. Mubuuza amanye ekigenda mu maaso. Oba takimanyi alina obwetowaze obwebuuza n'akola ekituufu. Mu nsi oweebwa omukisa omulundi gumu okukulembera banno. Omukisa gwe twamuwa eyo tiyali nsobi bwali budde bwe. Obuddewo bwe butuuka obukozesa ki? Muto wange oyo siyinza okuba mulinako obusungu naye mulinako okweraliikira n'okusaasira. Ategeera nga buzibye, ategeera nga enjuba evuddeyo, ayawa ekitangaala eky'omwezi n'ekyettaala. Obuvunaanyizibwa akyabulina okweyambayamba ng'omusajja ategeere ekyokukola nga weereddwa omukisa okukulembera n'olutalo lw'abajjajjaffe. Nina ono omusajja mukulu oba yagenze muzeeyi Kristo Gerald yabaddeko wano. Jangu wano mukadde wano. Mwebala okunjagalira omwami. Ate mwami Mpuuga naawe mbadde nsaba ntwala akadde kano nkwebaze mu maaso g'abantu bano. Weebale nnyo obutakiswaza. Weebalire ddala. Weebala okwogera ensi yonna neewulira nemanya nti Masaka eriyo omusajja Bawa Maria ayogera obulungi. Njagala bakakasa nti omwami wange abamuvuma bamuvuma naye njagala bagamba nti okuvuma sayini ya butiitiizi. Sayini yaki? Ono muti ate omuvule omunywevu. Ate njagala bagamba nti za mukyala Mpuuga ndi mugumu. Njagala mugumire ku nze. Neba n'anvuma. Omanya ennaku zino bavudde kulya kati bavuma nze. Buli lunaku bakwata essimu yange ne bavuma. Bamusenza luti ate kati bamuvumira ki? Omanya ekimuvumya? Mbabuulireko kubanga wansonga. Byayogera bya nsonga. Byayambala bya nsonga. Byalowooza bya nsonga. Batambula nabo ba nsonga. Era akaseera kano njagala okwebaza ttiimu eno gye mulaba wano ya nsonga. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tulinaeko omwana affe eyo kababulyo kasitolo katono nga maama nga buli wakulaba ng'oyambala okweteekateeka okuba gy'ogenda yakusooka okwambala n'omubuuza olagawa nagamba simanyi gye ndaga naye ttiimu eno eyambadde era emanyi gyekola ki? Badde nsaba mubawagire. Badde nsaba mukola ki? Owagire omuti buli bwonna we guli kubanga gwaki? Omuti oye! Abakyala omuti oye! Abambi omuti oye! Mpuuga oye! Embeera eri mu ddwaliro lya gavumenti erimanyiddwa nga Rukochi Government Hospital bwetyo bwefaanana. Yes, lino nno lisangibwa mu disitulikiti ey'e Kasese. Abantu bali ku bitanda naye nga eddwaliro baalizimbisa biveera. Jjukira nti sizoni gye tubeeramu oluusi eba ya mpewo, nkuba nnyingi, muzira, twala tugende muyaga. Bwe gujja abalwadde babeera ate mu kulaba butya bwe babyewogoma oluvannyuma lw'okuba nga eyingira direct mu ddwaliro.
Atenga n'abasuubuzi nabo bwe batyo balabuddwa okukebera biki bye basuubula okuguza bannayuganda wadde nga tulina ebyuma bye bategeeza nti bino bikebera ne bikakasa nti ebintu ebiyingidde eggwanga mutindo gwennyini awatali wadde okubuusabuusa ate munange n'ebicupuli bibaamu nnyo nnyini ddala era nga kino kisuula aba final consumer ate munange muki mu buzibu gattako n'abasuubuzi. They are well insulated, they bend, but after, this is what happens. When we cut them to see what is inside, what is inside is powder. What powder? We don't know. Light greenish powder. It looks like sand. So, the concerned people, you boss, is it you boss? Please, I don't know where our standards have reached, whether these are made here by Chinese companies or I don't know who, or they are imported. Concerned people, please come to our rescue. People are going to burn their houses, people are going to get burned and die. Please come to our rescue. This is what is happening. They fold properly, but I thank you. Mbadde pijja okubaweereza ngira kubanga ate mbateera wano wennyine abalungi abaagalwa mwe bali kubanga mugyekuumiddeko abalaikinze ttiimu Kamoli yonna gye muli mbatumiddeko nnyo nnyini ddala omukulu Maltiseka gwengenda okubanga ate mbasibuza jjukira nti ensonga eriwo ya protest vote ensonga eriwo ate yakututegeeza nti amagye ne poliisi be balina okubanga ate bakuuma akalulu kakati awetuli essaawa eno era nga naye avuddeyo n'abanga ate awa ensonga ye ku nsonga eyo yennyine gye twogerako. Mbadde pijja okubaweereza lwaki nedda takuumira mpeera sigale nga abankuumidde bantu bange mubeere bulungi mweraba. Abasirikale abo n'abajaasi bali mu kaseera ak'okusoomoozebwa nti bamutuma ne bamugamba genda okole kino nga kituufu kye bamutumye okukola kibi naye nga bw'agaana okikola kiba kiraga Museveni nti ayinayo munnamagye atagondera oba atakkiririza mu gavumenti ye. Kitegeeza ki? Nti Museveni abajja kutta mutte. Eno information empeebwa bannamagye era empeereddwa munnamagye omu. Naŋŋamba abasirikale bano betunyiigira n'abapoliisi oyinza okwekanga nga balungi na nnyo gye tuli nga batwagala naye Museveni yateekawo embeera ey'okunoonya ani atagondera oba atawagira gavumenti ye na nfuga gy'afugamu. Kati buli wakutuma obeereko ne kyokola n'olemo kikolanga bw'alowooza bwe waali kikoze gw'ofuuka enemy era akujjawo n'akutta oba abaako ne kyakkola. Kati abantu bano bambi bonna bapuleyinga kaadi eraga nti bali loyo eri gavumenti ya Museveni. Mujjukira omukyala Meja Awume ku kalulu ka Nalukoola baasindika jaati kukuba bantu. Omukyala oyo olw'okuba yalina omutima ogw'eggwanga n'ogw'obutakola ffujjo
yagaana abajja okutuusa obulabe ku bantu. Ekyo kyokka kyamala olaga Museveni nti ono alabika tawagira gavumenti ye. Kiki kye yakola? Tetumanyi kyamutuukako. Okiwulira? Kati nga Museveni abuzaawo fuutu soja atalina mmundu. N'amubuzaawo ne tutaddamu mulaba. Kati gwe suubira munnamagye ayina emmundu, Museveni ayinza mukola ki? Y'ensonga lwaki ojja basanga nga akitinga nga abaagala ennyo Museveni. Lwaki? Nti nabo we basurvivingira, survival. Naye tebakulimba nti abantu abo basanyufu eri Museveni. Ekyo tebakikulimba. Ekyennaku bwe tubafuula balabe baffe batuuka nga ate bo bali mu bbanga. Tuyinza okwesanga nga akiraba okusigala obusigazi ne Museveni kwe kuwonawo obuwonyi. Kati kiki kye tukola ssaawa zino? Njagala tukitegeere nti abasirikale abo si balabe baffe. Bayinza osindika omusajja oyo nga Mukiibi ne bamutambulizaako amaaso buli kyakola, ng'akantu konna akalaga nti ayinza okuba akwatiddwamu nk'oku kisa, ayinza okuba naye byakola bimuluma, Museveni kiyamba muyambe okulaba nti ono alabika tagondera ki, tayagala gavumenti yange. Kati njagala mukitegeere nti ffe bannansi tuyina abantu bangi nnyo be tutadde mu busibe oba be tukyalemezza mu busibe nga nabo bambi balinze ffe. Balinze ffe kusalawo, kusituka. Ojja kwekanga nga abo bannalweyiso boogera bokka n'akagurupu akatono ennyo bwe kati. Tebakulimba omusajja amaze emyaka 2, 3 mu magye oba poliisi nga talina wadde eranga nti musanyufu, nga bano oluzaala obwana bwabwe kagenda oluyiga okukokinga emmundu nga ke kakamaake. Osegedde teriyo musirikale atalina wadde eranga ayina mwana ku university. Gwe weebuuze bo tebaagala baana baabwe kusoma, tebaagala bulamu bulungi, nabo babwagala. Yalikoze byonna byakola ng'aprotectinga ki gwanga lye. Naye bano abasajja tebalina kirungi kye bawa gwanga. Kitegeeza ki? Nti naye atuuka ng'ali mu busibe. Museveni njagala okitegeere. Omusajja ngambye Museveni asse bannayuganda mu magye. Buli gwatyamu ng'amugjawo, buli gwatyamu ng'amugjawo, buli gwatyamu ng'amugjawo. Kitegeeza ki? Nti abaliyo bangi nnyo abasitudde emmundu nga balinda bulinzi kadde senga munnayuganda atuuka n'abeera siriyasi. Ako kategeere nga bonna balinze ffe tugenda mu kye bayita protestive vote. Saawa zino bakulaga bano bannalweyiso mbwajja aboggola mbwa tetujja kukkiriza. Ebyo babyogera kubanga bali ki? Saawa zino bakulowoozesa nti bo bali wamu, tebakikulimba ekyo. Museveni agamba ani ampagira, ani atampagira. Akutudde bannayuganda mu magye. Amagye afuba okuwandiisaamu abatali bannayuganda bakuume kigavumenti kye. Ako mukategeere. Tugenda mu protestive vote.